Red Zone TV kwoli webale gwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribinga wano wentera okusinzira nenkutegeeza nenkusaba nenkujjukiza nti kkirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification oberenga tomissinga nsonga yonna ebigambo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda byenjagala okubeera nga ate nkutuusaako enkya ey'olunaku olwaleero nnyongera obabuuzaako omulundi ogwokubiri mwasuze mutya musibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi Josinzira okubanga gyotulabira wenkoledde akatambi kano nga ebigambo ebikwata ku muwala ow'enkyukakyuka omuwala bambi amanyiddwa nga Sarah K official kakasanga basinga obungi mumumanyi omuwala oyo bambi alabika nga yakwatiddwa era nga si birungi nsaba mumusabireko gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV ensonga ezo zonna ze zimu ku zenkuleetedde mu mboozi eno atannaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna comment waliwo ngamba nti comment lwaki ndwawo zisoma bannange njagala obbategeeza comments zammwe zonna nzisoma naye nzisoma programu eggwa nzisoma programu eggwa so kati gwatugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV bino ojja kubanga obitegeera mpola mpola comments nzisoma programu eggwa ate bwe mbasoma comments nsoma comment zenfunye ku previous uploads oba ku updates zensembyeyo okubeera nga nteekayo so si zino kubanga zino mbasinaba kubanga nzimanya ebikwata ku muwala Sarah K ngenda bikuwa sigala ku mukutu ogwa Red Zone TV embeera sinnungi yadde akatono bambi yakwatiddwa ate mu mbeera etiisa yakwatiddwa ng'ate y'omu ku bantu abadde boogera ku nsonga ez'enkyukakyuka omuyimbi amanyiddwa nga Eddie Kenzo Edirisa Musuuza mu butongole nate azzeemu n'abeera ng'ayambalira ate Robert Kyagulanyi Ssentamu alina akatambi awo akake batadde nga Eddie Kenzo alina ebigambo byayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira Eddie Kenzo abadde n'obutakkaanya bwe abadde ayina embeera gy'ateeka ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuviira ddala eri gye ngenda okubanga nkutegeeza Eddie Kenzo we twogerera azzeemu okulumbagana azzeemu okwataakinga simanyi oba amubuuzizza ekibuuzo yamuleetedde embeera eno naye nga Eddie Kenzo njagala okubanga nkutegeeza azzeemu okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ge gamu ku mawulire ge nkuleetedde omusumba Pastor Bujingo naye ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti ssente eza Pentagon zirabika nga zajjamu question marks nyingi ate nga bwe twogerera yatandise amaloboozi gaawuliddwako ng'asonda eza satellite bangi tebabitegedde naye nga ze zimu ku nsonga ze nkuleetedde mu mawulire gano tuula nkuseetulira emboozi kugambye ensonga za Eddie Kenzo ngenda zikuwa ebya Sarah K ngenda bikuwa waliwo ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala jjukira abasuubuzi baalangirira nti olunaku olwaleero bagenda kuggala amaduuka kati gwagenda mu Kampala essaawa zino jja kusaba gendayo nga either otegedde ng'omaze okufuna amawulire okuva ku Red Zone TV so obeere nga ate totomera ekibuga Kampala bwe twogerera nga kiggaddwa amaduuka gaggaddwa n'agabadde gagguddwa bagenze babayisaamu olweyo nga babategeeza bassebo bannyabo tulina kubeera solidarity tulina okuba ne kye bayita solidarity amaduuka mu gaggale njagala okutegeeza kyembeera bwetyo bweyimiridde gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nkugambye oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna abakomentinga ku vidiyo zaffe abatuzaamu amaanyi munnaye n'abatuvuma comment tuzitoma naye tuzisoma vidiyo eggwayo ate tusoma comment ezize ku previous uploads Red Zone TV kwoli kanzije ntandike n'emboozi eya Sarah K omwana omuwala eyakwatiddwa mu mbeera eyeeraliikiriza nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo wali ewala ennyo yita ku WhatsApp kale mukutu gwa Red Zone TV wetusinzira okubanga ate tukuweereza Sebambulidde Patrick nze mbeere mabega w'omuzindaalo nga nkutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala byonna ebiriraanye bye wandibadde weetaaga okubeera ng'omanya mukutu gwa Red Zone TV njagala kubeera nga ate ntandikira ku mboozi ey'omwana muwala amanyiddwa nga Sarah K omwana omuwala oyo bambi abadde awangaalira mu ggwanga erya abadde awangaalira bweru wa ggwanga era nga kigambibwa nti mu kujja mu ggwanga erya Uganda bambi yajja yeekweka
embeera nga si nnyangu mu bulamu bwe, ebintu kati bitambula bulungi. Abasajja akatambi ako koolaba kabadde kalaga engeri gye baamukuttemu gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, kabadde kalaga engeri gye baamukuttemu newankubadde oyinza okuba tokalaba bulungi naye nga yakwatiddwa n'atwalibwa. Teri yategedde Saarakke baamututtewa, teri yategedde mbeera ki emuliko, wabula ng'ebiyinza okuba nga byamukwasizza. Ono y'omu ku baana abawala ababadde baafuluma eggwanga nga baasigaza eggwanga lyabwe ku mutima, era ng'akozesa akawunti ye eya TikTok, ng'akozesa peegi ye eya Facebook n'emikutu emirala gyonna ng'ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Abadde akozesa emikutu gy'emitimbagano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze ng'asaba Saarakke Bambi ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo, wabula amawulire gazze nga galaga nti omwana omuwala ono baamaze dde okuba nga bamulyawo. Akatambi kano ne kafuluma nga kalaga engeri gye yakwatiddwamu, kayinza okuba tekalabika bulungi naye ngezaako okulaga ekisoboka, naye nkakasa abasinga obungi akatambi kano mwakalabye, naddala abagoberera emikutu gyaffe egisukka ku Facebook, YouTube, bana tukolera ku mikutu mingi nnyo. Saarakke Bambi bw'atyo bwe yatwaliddwa. Mukama amusaasire, abasajja baleme muyisa bubi, mumusabireko, genda mu comment section oteekemu essaalayo mu bigambo by'osobola okuba ng'otegeera. Kugambye comment section comments tuzisoma mu comment section, tuzisoma nga video ewedde, era ne tusoma eza video eno tuzisoma ate mu updates eziddako. So kakati wano ku Red Zone TV ze zimu ku nsonga ze tutambula nazo, teri comment ya muntu gye tubuuka, era nebaza mwenna abatambula naffe mu mbeera eno y'okuba nga tukutuusaako updates. Kakati omuwala ono Bambi abadde awangalira mawanga ag'Abuwarabu gye yali yagenda okunoonya ssente, wabula we yatuuka eyo ng'akadde kaafunawo akakozesa bulungi nnyo okubanja obwenkanya mu nsi ye, okuteeka embeera ku fuga bbi n'ebintu ebirala ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Saarakke oluvannyuma lw'okuba nti yakomawo mu ggwanga erya Uganda, baateekawo embeera eyeeraliikiriza nga kiraga nti alabika anoonyezebwa, baateekawo embeera Bambi emubuza emirembe, n'abeera nga buli wabeera teyeefuna ng'amanye essaawa yonna agenda kuba nga akwatibwa. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, naddala atannaba kuba nga osubscribe nga kikole updates zonna obeere nga tomiisinga. Nkugambye mu mboozi eno nkuleetedde ebigambo ebya Eddie Kenzo ng'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, by'oyinza okuba nga owulidde, by'oyinza okuba nga tonnawulira. Mu mboozi eno y'emu ekiri mu Kampala wakati ng'abavubuka ba Generation Z beewaddeyo bagamba tukomawo ku street z'ekibuga Kampala, tukomawo tubeere ng'ate tuddamu okulaga obutali bumativu bwaffe, tukomawo tuddemu tulwanyise obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu gavumenti, mu bitongole bya gavumenti n'ebitundu oba n'ebifo ebirala. Kakati ekigenda mu maaso mu Kampala nga ba Generation Z tebannaba kubanga bakomawo, jjukira abamu nakugambye tebannaba kubanga bateebwa, newankubadde era waliwo abaateereddwa. Abasuubuzi bo batandikiddewo, ekibuga kiggaddwa gwampuliriza, wabula ekisinza okweraliikiriza nti amagye, poliisi n'ebitongole ebyandibadde ebyokwerinda biyiiriddwa bukubirire mu kibuga Kampala. Teri muntu ategeera lwaki bayiye amagye mu kibuga, teri muntu ategedde lwaki embeera eri bwetyo, naye nga amawulire gennina genjagala okuba nga nkuwa, amaduuka bagaggadde. Wano nno we wavudde obuzibu. Abasuubuzi bano emabegakaawo baavaayo ne bategeeza nti balina enteekateeka esisinkana Generali Yoweri Kaguta Museveni. Abasuubuzi bano ensisinkano yaabwe ne Mwami Museveni ezzeegwa butaka nga Museveni olunaku oluba lunatera okutuuka ensisinkana ng'agyongezaayo, olunaku oluba lunatera okutuuka nga bafunawo excuse. Emirundi gye baasisinkana abamu ku bano bannayuganda baabagamba, era bannayuganda bangi si basanyufu n'abasuubuzi bano. Kyova olaba wano omu ku muntu abamu ku bantu abamanyi politics mu ggwanga erya Uganda we yagambidde nti awo Museveni ye yasigadde abawangudde olw'ensonga bweti nga sinakuwa katambi kulaga bigenda maaso mu kibuga. Abasuubuzi bwe baali babayise bagende basinkane Museveni, bannabyabufuzi, ba analyst, abantu abakola research baba researchers baavayo ne balabula omukulu oyo Ssekitto n'abasuubuzi banne nti singa mukwate ekkubo ne mugenda ne mukkiriza okusisinkana Mwami Museveni, ekisooka agenda bakonvisinga, ekyokubiri agenda balabisa, mugenda kuluzinga trust eri abantu, mugenda okuddamu okutegeka okwekalakaasa nga n'abantu tebakyabeesiga. Museveni yabasisinkana ogwasooka, either yali apima ndowooza yaabwe oba nakumanya pulogulaamu yaabwe ki kye bazzaako na ki kye bayinza okukola. Naddamu n'abasisinkana omulundi ogwokubiri ne bamulabisa mu kisaawe Kololo
bwe baafuluma ne batambula ne beekandagga kyokka nga wakati ng'ali mu kuwa speech ye. Kintu kino ne kitaba kirungi nnyo eri ye era ne kitamusanyusa. Kati njagala okutegeeza gwampuliriza. Kakati bano bagamba nti bagadde amaduuka, wabula abantu babagamba nti ekyo ne omunaakikola olwedde omusajja yabalabisa dda. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ekibuga Kampala kiggaddwa. Amagye, poliisi, ebitongole byonna ebyandibadde ebyokwerinda babijjuzza mu kibuga Kampala gwampuliriza. Okwekalakaasa kuno nako kuba kwekalakaasa. Okwekalakaasa bwe twogerera nga kuzzeemu ate kuli okwaddala, kuli okw'abasuubuzi okubeera nga baggala ebizimbe, wabula amagye, poliisi n'ebitongole ebirala biyiriddwa mu kibuga wakati balawuna street ku street. Simanyi oba balinze kukwata ggalawo oba balinze kukwata agenda kuggulawo, sinnamanya mbeera, wabula nga amawulire genkuwa galaga nti ekibuga kiggaddwa, wabula amagye ne poliisi gamaze okuba nga gabusiiringa ekibuga Kampala. Kkiriza nkuwa olutambi luno nzije tubeere nga ate tweyongerayo mukutu gwa Red Zone TV kwoli. Bw'oba tonna subscribe nga kikole ensonga zibeere nga ate tozimiisinga. Njagala kubanga nkuwa akatambi kano olabe ekiri mu kibuga Kampala. Abasajja bayiye amagye, abasajja bayiye poliisi, badeployinze simanyi deployment yaki. Kanzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli nate webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Kakati ebigenda maaso mu kibuga Kampala obirabye newankubadde nze nkukwatidde yaako naye ng'embeera ya bunkenke, amaduuka go maggale, poliisi n'amagye basazeeko ekibuga kyesimanyi basazeeko kukola ki. Abakulembeze b'abasuubuzi mu biwayi byombi abakasiita n'abafuta Kampala Capital Traders Association wamu n'abafuto ba Federation of Uganda Traders Association ku mulundi guno bonna basizza kimu era ekibuga Kampala bakkiriza nga 31 luno lubalangirira mwezi gwa 7 2024 nti tulina okuggala amaduuka mu kibuga Kampala. Museveni gwe tubadde tugamba okusisinkana tulabe oba atusalira amagezi yatwewaze. Kakati amaduuka gaggaddwa era gwasuubira okutambula ogenda mu kibuga genda nga oli conscious nti embeera oyinza obutagisanga nga oli awo nga bwe wandyagadde obeere ng'ogisanga. Amaduuka amangi gaggaddwa newankubadde waliwo abatonotono abasigadde nga bo bagamba nze mmwe mumanyi nze ngenda kuggulawo. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV amawulire kugambye nina mangi mu mboozi eno egenjagala okubanga nkuwa, wabula ate na subscribinga ogenda bisubwa, saagala obisubwe. So oba tonnaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Oluvannyuma otuwe ekigalo olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula. Bw'olayikinga amawulire oba ogayambyeko okubeera nga gatuuka ku muntu yenna gy'asinzira okubanga gy'alabira n'abeera nga naye afuna biki ebigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Nga bwe nakugambye abavubuka ba Generation Z nabo lwe lunaku lwe baali bakkaanya, lwe lunaku lwe baali basalawo, lwe lunaku lwe baali bategeka nga bagenda kudda mu kibuga Kampala okwekalakaasa. Wakati jjukira nno bino bwe bireetedde obuzibu, gavumenti emirundi mingi ezenge etataganya abeekalakaasi nti mutataganya bizinensi z'abalala. Kakati omulundi guno bizinensi ziggadde, abeekalakaasi leero bagenda kwekwasa nsonga ki nga babakwata, bagenda kwonoona bizinensi z'abantu nga ziggadde oba
ebigenda maaso mu kibuga Kampala bye byenjagadde okubanga nkutegeeza. Njagala kujja n'emboozi ey'omuyimbi Edirisa Musuuza oba Eddie Kenzo ono nno ng'amakya g'olunaku olwaleero azzeemu okubeera nga ataakinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu tamunyeze, tannamunyega era tamunyega. Nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Kenzo, njagala nkuzeeko Mabega. Oba ojjukira Kenzo bwe yali mwaka gwali gwa 2020 eggwanga lya Uganda nga liri mu COVID-19, si ggwanga lya Uganda wabula ensi yonna ekirwadde ki COVID-19 nga kifukamizza eggwanga lya Uganda, bagenda okulangirira lockdown. Kenzo lockdown yamukwatira mu ggwanga erya Ivory Coast, abasinga obungi mulimanyi nga Cote d'Ivoire. Ggwanga liri eyo liri mu Western Africa, liriraanya amawanga nga Nigeria, Ghana n'amawanga amalala side eyo. Eggwanga lya Ivory Coast Kenzo embeera gye yamukwatira ng'alina okudda mu Kampala naye ng'atajjukira entambula zaali zigootaanye, ebisaawe by'ennyonyi nga biyimiriziddwa, embeera nga yabunkenke, ng'okutambula kizibu nnyo. Eddie Kenzo yasinzira mu ggwanga erya Ivory Coast n'agezaako okusaba obuyambi gavumenti y'eggwanga erya Uganda emuyambe abeere ng'avaayo, kubanga ye ng'agamba ndi muyimbi wa ggwanga, nkubye era ndisita ensi emmanyi, siyinza kukkiriza oba tekiri nayo nsiraanire mu ggwanga eggwira ng'abantu tebammanyi, ekiseera kituuka nga n'ebyobwa serebu byo bikomaawo, byali bikyali awo. Kenzo n'afuna n'obulwadde mu ggwanga era eryo erya Cote d'Ivoire oba Ivory Coast. Eddie Kenzo bwe yalaba nga gavumenti egaanye omuyamba n'atandika okugezaako okuapproachinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye nga jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu si gavumenti, muntu nga ffe era muntu nga abalala, newankubadde nga mukulembeze waffe. Kakati Kenzo bwe yagezaako okuapproachinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, yali tannaba na kuyiiya ngeri ki yayinza kubanga ayambako muyimbi munne Eddie Kenzo okubeera ng'asimattuka embeera gye yalimu mu ggwanga erya Ivory Coast. Eddie Kenzo gavumenti awo n'emwambalira okusinziira ku sources ne ziraga nti gavumenti etandise okuteeka akasente mu Kenzo akozese ekyo nti agenda okudda olwedde nga waliwo embeera ekulyetingiddwawo eya empalana oba ey'obutakkaanya wakati we ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eddie Kenzo bwe yadda mu ggwanga erya Uganda era yatuuka ayogera birala, yatuuka yeewera, yatuuka ayogerera His Excellency ebigambo ebitali byangu, era awo embeera neeyongera okubeera ng'esajjuka. Eddie Kenzo yali yakatuuka, ekyakulaga nti gavumenti yali emabega w'ekintu kino. Eddie Kenzo lwatuuka yasisinkana General Yoweri Kaguta Museveni, ate nga His Excellency mumumanyi omuntu yenna kasita osisinkana sayidi eri trust eba efudde era ayinza obutaddamu kubeera ng'akusembeza. Kati nno wano embeera we yasibuka, ebbanga eryo lyonna lizze litambula nga Eddie Kenzo alaga tayagala Bobi Wine yadde eddakiika n'emu, era n'enteekateeka ze azze nga alina ebigambo by'ayogera oba oliawo ebikyamu, ebikyama, ebikankana, ebitakwatagana. Wabula olunaku olwaleero kankuwa akatambi kano gwampuliriza okawulire otegeere Eddie Kenzo ayogedde ebigambo ki. Teekayo comment section, genda mu comment section teekamu obubaka mu updates eziddako, obubaka bwammwe obwo bwe tusoma ate era bwe tusinziirako ne tuleeta ebyo byennyini bye mbadde mutubuuza, kubanga amawulire agasinga obungi tugajja mu bibuuzo byammwe. Mukutu gwa Red Zone TV, bigambo bya Eddie Kenzo benjagala okubanga nkuwa owulire. Akatambi kano oyinza okuba wakawuliddeko, naye oba tewakawulidde, mukutu gwa Red Zone TV kawulirize, nzije tubeere ng'ate tweyongerayo n'ensonga endala. Ekikwatagana n'okudda nzire mabega wa Bobi Wine, nze naye twamala batanneetaaga, singa yali anneetaaga, singa yakimanyi osegedde, singa yali atwetaaga bangi nnyo, singa yali abeetaaga, singa ali nabo osegedde, naye nze naye twakola ki? Era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkyawa mbula okuba siwagidde Bobi Wine, mukwano nkyawa, nze naye twamala nkola byange akola ebibye. Osegedde, ekyo kiri kiriya, simulinaako buzibu agendewa mu maaso, naye mukwano tontiisatiisa, muntiisatiisa nze wamu okitegedde. I'm not here to incite violence. I'm a very peaceful man. I love my country. I wish my people well. Nze nkimanyi nti one time mukulembeze bujja kukyuka nga Mukama akoze eki ayagadde, era busobola n'okukyuka nga mmwe mwekuŋŋanyiza ne muwera bangi mu bukyusa mu ngeri yonna, era bwe munaabukyusa tujja kubawagira gende mu maaso, naye temunsaba nze okugamba munveyo nandikugamba abantu bagende
bagende bekalakasi. I will not do that. Abayimbi abamu bali timid babeerawo ne bakankana gwe ng'ovudde okutunula kwabo abaagala okugenda okukola ebikyamu. Abantu abalala bagamba ki? Abantu baffe bangi eno Uganda erimu abantu emiliyoni 160. Bo bagamba ki? Mukwano gwange teri atalina ddoboozi naawe olirina. Gwokozeewo ki? Okisegedde? Buli omu akole kyasobola. Okisegedde? Buli omu akole kyakola ki? Kyasobola. Oyo ye Eddie Kenzo Edirisa Musuuza. Kyekyo kye yabadde alina okwogera era kye yayogedde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byenkakasa nti obiwulidde bulungi nnyo. Mukutu gwa Red Zone TV kwoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe atanna subscribing annyongera okubeera nga nkujjukiza nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Kakati ebigambo bya Pastor Bujingo nabyo bitandise okubeera nga bimuzaalira leenya. Ebigambo bingi okusoloza sente kungi ngenda kuwa akatambi awo owulire naye nga sina kutwala eyo kankujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa kutegeeza nti gendayo enjeru ku luguudo olugenda Ejjinja obeere nga ate ebizibu ebisinga obungi ebikutawaanya abeere nga abikkwasaganyiza. Bw'oba nga tosobola genda njeru ku WhatsApp kwali mukooneko osobola okuba direct osobola okugenda ku WhatsApp enamba 0753 855 embeera neebanga ate etambulira ddala bubaya sana nnyo. Mukutu gwa Red Zone TV kwoli kwetusinzira okubanga ate tukuweereza Sebamulide Patrick nze mbeere mabegawo muzindaalo nga nkutuusaako ebigenda maaso mu kibuga Kampala ebigenda maaso mu ggwanga Uganda buli nsonga yonna era tukuleetera nsonga ku nsonga kasavu kanyama buli kyewandyetaaze okubanga omanya kijje wano ku mukutu ogwa Red Zone TV kyova olaba nkugamba ate na subscribing nti kikole obeere nga ate tomisinga nsonga yonna gwampuliriza. Omusumba Pastor Aloysius Bujinga abangi bamukazaako erya Haji ndowooza olw'engeri gy'ayinamu bamaama abangi engeri gy'ayinamu abakyala abawerera ddala ate nga bonna abamu bagatte abamu basuubira okugattibwa abalala baagattibwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Pastor Bujingo avuddengayo emirundi mingi ng'asonda ssente ez'okuzimba Pentagon. Mabegako awo waliwo ebyagwawo ne batandika okwebuuza oba olyawo ssente za Pentagon nga zigaanye n'ebirala ebifaananako bwe bityo bye bireese embeera ya Pastor Bujingo okubeera ng'ate amasasi gavuga agaawulirwa n'agataawulirwa agoogerwako nti galabika gaali gambigambo n'ebirala ebifaanana bwe bityo bigambo byayogerwa. Ssente za Pentagon kigambibwa nti zibadde tezinnawera. Ensonga za Pentagon kigambibwa nti waliwo yabimbuuzizza kigambibwa okuba nti zibadde zikyakuŋŋaanyizibwa. Omukulu yavuddeyo kakati basonda satellite era akatambi kano kkiriza nako nkakuwe owulirize engeri gye basondamu ssente za satellite era nga wetwogerera ali mu kuzisondesa endiga. Pastor Bujingo ne chaachi ye eya Kanani n'endiga ze wabula nga sinakuwa akatambi kano waliwo akatambi kenjagala okunoonyeza mu maaso awo nja kukakuwa ng'emu ku ndiga kirabika yatandise okuba nga erabuka. Waliwo endiga eyavuddeyo ng'eyogera bingi bwe twogera ku ndiga twogera ku bagoberezi n'ayogera ebigambo bingi nnyo ku musumba waabwe olwa ssente ze zikuŋŋaanyizibwa n'ebirala ebifaananako bwe bityo by'omanyi ne by'otamanyi. Ensonga ku nsonga Red Zone TV kwoli puliriza bino nze gye tubeere nga tetweyongerayo. Contribution ya satellite enjiri ebeere waggulu wanika enjiri nayo tegenda kuleka wansi. Abali wano njagala zikuŋŋaanya nga abantu balaba obanga waleese ssente za satellite jangu ozireeta wano ku kituuti. Bw'oba waleese ssente za satellite si kimu kya 10 si kiweebwayo nedda ssente eza satellite tujja kuliniwinga nga 15 ogw'omunaana zireete wano ku kituuti. Omuwendo si kyekikulu nti oyina mmeka nedda si nsalire naye mu mutima gw'otegedde ekyokola kyekisinga obukulu. Toyanziza n'atadde emitwalo 10 noono ndowooza 5 noono naye atadde awo emitwalo 10 noono aleese $6 abamu muziweerayo mu $, kubeera tusasula mu $. Zonna ze mutuwa tuzivungisa ne tusasulira mu $. Kino kibeerawo omulundi gumu mu mwaka. Kibeerawo omulundi gumu mu mwaka. Mukubire Mukama engalo ez'amaanyi kubanga abantu bateeka investment mu njiri. Satellite tujja gisasula tetulemwangako
ne mu biseera ebya covid tetwalimirirwa. Webale Mukama, webale Yesu. Osobola okwetolola n'otayita. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyaliko okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Embeera bwetyo bweri bigambo eyansabye ebigambo bya bujingo biwulidde naye nga ngenda kukuleetera endiga eyavuddeyo ng'ewera mu maaso awo. Sigala ku mukutu guno bw'oba tonna subscribe nga kikole wabeere nga tomisinga nsonga yonna amawulire gonna agajja tugakutuusaako. Kakati kkiriza wano mbeere nga ate wenkuteera then oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo updates nyingi tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tuzikuweereza wabula wano wennyini njagala kubanga ate ntumira ku bantu abatugoberera ku mukutu guno. Nabasuubiza nti programu ng'eggwa lwensoma ezimu ku komenti zammwe. Muganda wange Katongole Julius atali mu miransa nafu. Katongole Julius ogamba otya? Webale kubanga otugoberera oli omu ku abo abagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Nantongo Jessica webale kubanga naawe obeerako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubanga otambula naffe ku mukutu guno. Abamu bannaye temuteekako mannya gantawaanya ate ng'oluusi mba njagala okubakoonako. Sophie Bax ogamba otya? Sophie Bax webale kubanga naawe obeerako kyokola kya mutawaana. Kakooza Ashirafu nkwagala nnyo muganda wange webale kubanga naawe ogoberera message yatuuse agambye Ssennyonyi ye waffe ddala tewabawa mukwatako. Bamwise Kakooza Ashirafu webale kubanga obeerako. Namuddu Mariam ogamba otya? Webale kubanga naawe gy'oli. Muganda wange Mawejje Hakimu omusajja swahaba awomu ku basinze okugoberera omukutu ogwa Red Zone TV okuva gye gwatandikira. Mawejje Hakimu webale kubanga gy'oli atwagala nnyo wano ku mukutu ogwa Red Zone TV naffe tumwagala nnyo. Mulindwa Martin ogamba otya? Kansubire naawe oli bulungi nnyo kyokola kya mutawaana okubanga ojja mu comment section n'oteekayo ate obubaka bwo. Namakula Feobe ogamba otya? Naawe kansuubire embeera egenda bulungi nnyo mukutu gwa Red Zone TV obeerako tovaako kyokola kya mutawaana nnyo. Waliwo ne gubayita wano Shagre kansuubire naawe oli bulungi nnyo. Sophie Bax ogamba otya? Message era nayo yatuuse. Nassali Jeni webale kubanga naawe obaddeko obeerako ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Sebana Nabukenya webale kubanga naawe obeerako. Nantongo Jessica nkumaze. Namuleme Diana ogamba otya? Webale mwannyinaze kubeera ng'obeera ku mukutu n'ogoberera ate. Saala Lumu naawe webale kubanga gy'oli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Allah abaddizeewo mwenna bannaye abatugoberera. Bumaali Mima webale kubanga naawe obeerako kyonna kyokola kya mutawaana nnyo. Kigongo Darling Kigongo ogamba otya? Nawe kansubire oli bulungi. Nakawesa Agnes naawe obeerako kyokola kya mutawaana nnyo. Sewanyana Fred naawe nkulabye. Mwenna buli abeera ku mukutu ogwa Red Zone TV nyongera basaba mu comment section mugifuule bize teekayo obubaka butuyambako ne tubeera nga tubusoma nga programu eggwa ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala. Ntegeeza mwenna bali mu WhatsApp group yaffe nti ensonga tukyazikwasaganyiza ddala okubanja abasibe baffe n'ensonga zonna ez'enkyukakyuka okuzoogerako. So bw'obanga mwoli nyongera okubeebaza mmwe abakyatambudde naffe ebbanga lino lyonna nga muyimiridde naffe mu mbeera zino. Amawulire gonna agajja tugezaako okugakuwa. Ensonga zonna eziba zigudde mu ggwanga Uganda tugezaako okufeffettera ne tuba nga ate tukutuusaako by'otaategedde bye wategeddeko nga tonnabikakasa n'embeera zonna ezifaanana bwe zityo. Mukutu gaggadde gwa Red Zone TV kwe tusinziira okubeera nga tukuweereza embeera nga bw'eba etambudde naawe n'osinziira gy'osinziira ate n'obeera ng'ogoberera. Kyemukola kya mutawaana nnyo abatambula naffe mbaagala nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV. Sijja balekerera era kkiriza mbeere nga ate wano wennyini we mbasiibulira then tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.